okuva essula 14 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mukama n'agamba Musa ng'ayogera nti, bagamba abaana ba Isirayiri badde emabega basule mu maaso ga Pikakirosi wakati wa Begudooli n'ennyanja, mu maaso ga Balizefoni emitala w'eri mulisula mu mabbali g'ennyanja. Falaawo aliboogerako abaana ba Isirayiri nti bazingiziddwa mu nsi, eddungu libasibye. Nange Falaawo ndimukakanyaza omutima, alibagoberera emabega waabwe. Nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye, n'Abamisiri balimanya nga nze Mukama. Bwe batyo bwe baakola, ne bagamba kabaka w'e Misiri nti abantu badduse. Omutima gwa Falaawo n'ogw'abaddu be ne gukyukira ku bantu, ne boogera nti, kiki kino kye tukoze okuleka Isirayiri obutatuweereza? N'ateekateeka eggaali lye, n'atwala abantu be wamu naye. N'atwala amagaali 600 amalonde n'amagaali gonna ag'e Misiri, n'abaami okubeera ku go gonna. Mukama n'akakanyaza omutima gwa Falaawo kabaka w'e Misiri n'agoberera abaana ba Isirayiri, kubanga abaana ba Isirayiri baafuluma n'okwewaana. Abamisiri ne babagoberera emabega, embalaasi zonna n'amagaali gonna aga Falaawo, abeebagala embalaasi n'eggye lye, ne babatuukako nga basuze kumpi n'ennyanja ku mabbali ga Pikakirosi mu maaso ga Balizefoni. Falaawo bwe yasembera, abaana ba Isirayiri ne bayimusa amaaso gaabwe, laba Abamisiri nga babagoberera emabega waabwe. Ne batya nnyo abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama. Ne bagamba Musa nti, kubanga tewali ntaana mu Misiri kyovudde otuleeta tufiire mu ddungu. Kiki ekikutukozezza bw'oti okutujja mu Misiri? Kino si kye kigambo kye twakugambira mu Misiri nga twogera nti tuleke tuweereze Abamisiri, kubanga kirungi okuweereza Abamisiri okusinga okufiira mu ddungu. Musa n'agamba abantu nti, temutya, muyimirire buyimirize, mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero, kubanga Abamisiri be mulabye leero temulibalaba nate emirembe gyonna. Mukama anaabalwanira, nammwe munaasikira. Mukama n'agamba Musa nti, kiki ekikunkaabiriza? Bagamba abaana ba Isirayiri bagende mu maaso, era yimusa omugogo ogolole omukono gwo ku nnyanja ogyawulemu, n'abaana ba Isirayiri banaayita wakati mu nnyanja nga ku lukalu. Nange laba, nze ndibakakanyaza emitima Abamisiri, baliyingira okubagoberera, nange ndyefunira ekitiibwa ku Falaawo ne ku ggye lye lyonna, ku magaali ge ne ku bantu baabeebagala. Abamisiri balimanya nga nze Mukama bwe ndimala okwefunira ekitiibwa ku Falaawo, ku magaali ge ne ku bantu baabeebagala. Malayika wa Katonda eyakulembera eggye lya Isirayiri n'avaayo n'adda emabega waabwe. Empagi y'ekire n'eva mu maaso gaabwe n'eyimirira emabega waabwe, n'ejja n'ebeera wakati w'eggye lya Misiri n'eggye lya Isirayiri. Ne waba ekire n'ekizikiza, naye n'ereeta omusana ekiro. Abo ne batasemberera bali ekiro kyonna. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja. Mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya. Ennyanja n'agifuula olukalu, amazzi ne geeyawulamu. Abaana ba Isirayiri ne bayingira wakati w'ennyanja ku lukalu, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo ne ku gwa kkono. Abamisiri ne bagoberera. Bwe baayingira emabega waabwe wakati w'ennyanja, embalaasi zonna eza Falaawo n'amagaali ge n'abantu be abeebagala. Awo olwatuuka mu kisisimuka ekyenkya, Mukama n'atunuulira eggye ly'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire, ne yeeraliikiriza eggye ly'Abamisiri. N'aggyako bannamuzika ab'amagaali gaabwe, ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti, tudduke mu maaso ga Isirayiri, kubanga Mukama abalwanira ku Bamisiri. Mukama n'agamba Musa nti, golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gadde ku Bamisiri, ku magaali gaabwe ne ku beebagazi baabwe. Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja, ennyanja nedda mu maanyi gaayo nga bukedde. Abamisiri ne bagidduka. Mukama Abamisiri n'abakunkumulira wakati mu nnyanja. Amazzi ne gadda ne gasaanikira amagaali n'abeebagazi, era n'eggye lya Falaawo lyonna abaayingira mu nnyanja emabega waabwe. Tewaasigala n'omu ku bo. Naye abaana ba Isirayiri ne batambula ku lukalu wakati mu nnyanja, amazzi ne gababeerera ekisenge ku mukono ogwa ddyo n'ogwa kkono. Bw'atyo Mukama n'alokola Isirayiri ku lunaku olwo mu mukono gw'Abamisiri. Isirayiri ne balaba Abamisiri nga bafudde ku mabbali g'ennyanja. Isirayiri ne balaba omulimu omunene Mukama gwe yakola Abamisiri. Abantu ne batya Mukama, ne bamukkiriza Mukama n'omuddu we Musa.